ekyokubiri nyimiridde wano nga ntumiddwa bakama bange abakulembera PAL FM bantumye nzije wano ne ttiimu ya PAL tulonkinga omulimu guno nga PAL yegenda okuyimiriramu okugugusa. Tukkirize tugaane nti olwaleero lunaku lwa kuswala era tukkirize tuswale. Kimaze olwadde kumpa ekifaananyi nti mukadde waffe Katinta asobola okutugula ffenna nga bwe tuli wano n'atwetika n'atutwala. Omulimu gwe twakoze wano bwe ntandika okubala abalamu tetunnaba kubanga tutuuka mu ekyo omuntu omubwati kye yakoze. Kyewuunyisa nti mwami Ntakke alina gy'agenda n'asinza Mungu we wano akikolera ffe bannannyini kusinza Mukama Katonda nga tusinziira wano. Abaganda bagamba nti bw'olaba akukaabirako ekyo kyandibadde kituwa nnyo amaanyi ssaako n'embavu okulaba nga bw'atukaabiddeko tubeere nga tweyongera kweyongesa maanyi. Nolwekyo mikwano gyange gyatukkiriziganye olunaku ne wakubadde ebifaananyi ng'olw'okuswala nkakasa tusobola okuba nga tukyusa ekifaananyi ekyo. Waliwo ebintu ebyewuunyisa nalabye abasajja n'abakazi abasamize bagambye nti ekikwatagana ne Katonda waffe ono muti yenna agezaako okumuggyawo tugenda musindikira kugamba ebitambo byonna ebisirani byonna bigenda mutambulirako tewaliwo yenna agenda kuggyawo muti gwaffe gwemusambo olwoguli mwabasinza Mukama Katonda omuzikiti gwa mugugu gufunye okusomoozebwa naye muli awo omusamiza mu 2 bagamba temugenda kujja omuti gwaffe tugezeeko kubanga tulwana ekyo no kibola okubanga kikujjukiza ebigambo bya Mungu. Yatugamba nti inna alladhina kafaru yunfikuuna amwaalahum liyasuddu an sabilillah abo baabetulu baliryo ddala bateekamu ssente zaabwe zonna ze balina aziteekamu n'agamba nti ekiba kibe nzitaddemu kaakati gwategedde kyoliko n'osigala ng'oli awo. Mbasaba tugende maaso n'okubanga tukola omulimu ogwo. Kinnuma nnyo okulaba nti abantu abasoose wano okuteekayo ssente olwedde baabikolakola dda bino naye nakati be bakyabikola. Temwamutegedde mukati waffe ono Haji Twahagwayo gwe basudde wano Haji Twahagwayo mwe mutuwaanawaana mwebale kuweereza busiraamu mwebale kuweereza busiraamu musiimanga bano basajja ye yafuna ekirowoozo n'agamba banne mwategedde tutondewo leediyo y'obusiraamu. Ye musajja yagambye tukyetaaga ddaawo etambule n'agula eyabadde Likodi TV bw'amala okugula Likodi TV n'agamba njagala kati efuuke Taji TV ebeeremu obusiraamu. Mukadde waffe gwe njagadde okubalaga ono kyobalaba tubasaba nti kye bayita Taji television mubeere nga mukiraba walwajjo tugamba kabila tugambye nti Haji yagifuula ya busiraamu nga ndabyeko music kwe bagamba nti omuntu bw'asiramukago otwaga emimba lyasaaze bikyuka mpola mpola so twagala okumwebaza mukadde waffe ono teyakoma ku ekyo ng'atandise eriya mu busiraamu n'agamba njagala n'amaka gaayo gabeere wano ku kizimbe kyange kye bayita Taji Hotel tuli odi Kampala ku maka woteri weyatuwa amakaga part of Africa Radio nzadde naye musanaawo neŋŋamba yarabbi naagi bisukaali mumalawo omusana tekumu wafaayi n'akumira omusana n'ajja ne wano ssente n'aziteekamu kyembagambye nti okusomesebwa okulinga okwo baakolera dde obusiraamu ddaawa bagikoze ssente bazitaddemu nakati baziteekamu era tubakanulidde amaaso nga bateekamu n'ogaana okuteekayo omutwalo. Nze njagala kubanga mbasaba nga tukyebaza bano bakadde baffe bamwami Ntakke n'aziteekayo n'atuula wano wansi abale ssente ebinusu bye muleeta yabasomeza n'agamba nti oyagala Mungu akolere ebirungi naye oleeta kinusu bw'oyagala Mungu mu kinusu akuweemu akakadde musigale nga mukola ekyo. Njagala kubanga mbakunga bannange Sonko Musa twakoze endowooza egundi namaze kubanga ne kati ndeese nniya Sonko Musa wonna wooli nkakasa oliwa ssente zize nagambye emitwalo 3 okunteera wali ku akawunti school fees w'abaana sookoleeta amahabba gannenye tumale omulimu guno kati banabasikatole banaamanya abaana tubazaala Allah yabalabye Allah yabasomesa Sonko batuwaze natusala amagezi gonna bwe tuviire wonna ssente zijje zikola omulimu guno. Kati omulala yagamba abaana ti school fees babagoba nze kalule nzikiriza mu mutima gwange kasooke nziteekeyo bwenaatuuka ku Mande ngeza school fees nga zifundise lwaki tutaasa nnyumba ya Mungu lwakuba nti Mungu yatwekweka naye senga mbadde mukimanyi wabbali Mungu wali wano naffe era abatunuulira bwaki tagamba bwe bano abadde abaagala mbataase naye wallahi Allah akulaba nezolina nezolina aziraba era azimanyi
era ogenda ozitolako bwoti nga Allah amanyi mpeka zosigaza njatukole mulimu guno nga tetweswaza saagala kuyimusa bakadde baffe bano ab'ebyobufuzi bamukasa Alozias olowooze nti wazza kulaba Alozias atuwadde mmeka n'Alozias olwokuba tetunnamusitula ayagala kusooka kulaba abasiraamu bawula ki wano senga tukola ekyamagero abasigadde ne muneegattako netufuna obukadde nga 2 oyo Alozias be bali ku Sente tekimugamba kugamba nze kamba kubiseemu emirundi 2 muleesa bugize ndeesaana ekyo no mbagamba nga ababbira ku bijozi naye temunaba kuntegeera mumagala abantu bali direkiti kati omusajja ng'ono nga mulongo kato toli mulongo ono ewasotwako manyi bafaanagana nnyo kati odye ku lwataati watugamba omwana omulongoofu n'akwata ezize n'akwata n'ezaataata banna gyatukiriziganye bulungi mu nteekateeka yaffe eri wano twagambye omukolo guno tugenda kuwunzika abasiraamu bangi mwakedde wano twagenza okukola inside story abamuga muno nti mwatuwuliriza ekiri mu Ukraine kinene twagala bakola no program live ne Sonko waali ne Matovu waali naye kyetugenda kikola nga mutuwadde amaanyi wano omulimu gwe mukola n'olwekyo ekkubo lyaffe weliri wano mukama waffe Sheikh Bakari obwedda yeetega najjawo ne yeetega ne wabaawo obwedda baanukula n'agenda ne yeetega nsaba tugezeeko okukola omulimu gwonna mu mwetege kati kaseera kammwe kakwetega eri Mukama Katonda tulabe butya bwatagende maaso n'okubanga atwanukula ekyo abakitegedde babazadde okubanga batuukala ba Sente barakallahu fiikum mulabe Sente mukama waffe atuwadde emitolo 10 barakallahu fiikum tata mwenye twahakamula mukama waffe twahakamula twakkiriziganyizza nti abatuwa biteeteddwa takibiri namwe mulete tubakubire takibira emitwalo 10 gimaze okubanga gituuse barakallahu fiikum twagala okubanga tulaba kibayita abasajja mu basajja waliwo kati abagenda bookwerankiga nze ndi kopo mukyali mulenzi lwakunda banga nyambadde mpavu naye mwana kwambala obaoliawo enyimpi so tugezeeko okubanga tukola omulimu guno nga tugukola nga tukimanyi tetukolera bano bahaji twahagwaivu bakolaakola dda kino balina bajja otuseesaamu obuseesa bajja kutuseesaamu buseesa naye nga guno omulimu kino kyemyaka ejjakumu tulina okubanga tugukolera n'olwekyo twagala alukanka bagambe guno omwezi gwe tulimu mwezi ki Shaabani olusiku Shaabani luli wano nkya emirimu gyaffe gyonna kigenda kwanjula ewa Mukama kiki kyo banayanjula kubbi malayika zigenda kwanjula ki kigenda kwanjula ki ewa Allah so mulowooze ku nsonga eyo mulowooze ku nsonga eyo n'olwekyo bakadde bafaawo bahaji twagagwaivu kirimaleka temwakitegere naye kankibagambe bw'oleeta ekigambo kimu n'ogamba nsaba kalwaki nsobere mu inside story bajja kukyajinga emitwalo 6 haji twaha bwe yatudde ne badirectors banne ne bampa etteeka kaluleta okukola omulimu gw'okukunga abantu batuwe sente eza Diniya mwemulowooza bakadde ffe bataddemu sente mmekeezo olusoma olumu lwabaddo bayinza luni nakisomera ddakiika emusekendi 9 ku mitwalo 6 naye bannami ne bwona kimalako eddakiika 10 ng'okunga abantu kuzimba Diniya mulowooza bataddemu sente mmeka mwe muli awo munabafuzi alina kaŋŋamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga wemwega sente ate saagala abantu bafe bannabyabufuzi bizinesi yaffe bantu kati Alozias Mukasondo omugwawo amaanyi gaba gamugwamu mumbeera ekwata bwetyo njagala ki muwe ebigambo byange nga jja Alozias Mukasa jangu ate era nzirako era ddemu okubeebaza olw'okulaba nti mubonna mwana banze ngaasaanidde okubeera nga ebyo byonna ebizibu ebitawanya constituency bansobola okuwa eddoboozi okusookera ddala baganda bange neyanziza nnyo olw'okubeera nti neegatidde wamu nammwe olw'okulaba nga tugonjola ekizibu kye tulina mu ssaawa eno era nga eddiini y'Obuyisiraamu ekkiririza mu Katonda omu oyo nga ye Allah era nga ekkiririza mu mukwano omungi eri bantu bannaffe era nze omu ataayisibwa bulungi emabegaawo bu vidiyo bwatambula ku social media nga booleka baganda baffe nga babambazza entalabuusi nga bakola ebikolwa ebitakkirizibwa mu ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu ekyali kibi nnyo naye ate okwera kwali kulabula eri amadiini amalala nti olaba ono azanyisizza bano ekitegeeza nti ojja kulaba abalala olunaku oluddako nga babambazza sapule nga babambazza ki so tetwalina kusirika twalina kubeera nga tukola ki nga tusitula eddoboozi yaffe ekyo kyali kikyamu baganda bange mu kaseera kanene nga tukuŋŋaanidde waneene kibi nnyo era nga tuli mu kusoomozebwa kw'amaanyi nasinkana mukulembeze munnange
omukyala Farida Nakabugo ne tugamba tusalidde tutya ekizibu Masjid ya Diniya gyekola ki gyerina ne tugamba nti olaba tulekawo efuwe wa kukunga mu byobufuzi tetusobola kuteekawo kukunga olwokulaba nga tusokola buli muntu yalina gyali ng'aleeta kyonna kyasobola okulaba nga tununula omuzikiti gwaffe kuneeno okuviira ddala wansi ku ttaka paka neeno waggulu. Baganda bange era ne mugamba nti twagala tutambule ebyalo n'ebyalo nga twetolera mu bagagga nga twetolera mu babaka paalamenti nga twetolera mu bantu ba bulijjo. Bagamba nti nditwala bingi teyakola ki kyonna ky'oba osobodde tukyanyiriza waneeno nkimanyi eri abalinda okwezi obukadde 30 okwezi obukadde 10 babuleeta omulundi gumu ne bw'oba olinayo akakadde kamu bwolina emitwalo 5 muganda wange mamma wange tolinda sooka oleete ezo tuzikole ki tuzibale waneeno zituyambeko okukola ki okukendeza ku banja enene gyebikola ki gyetulina era nga ababaka saabalinze okusooka nga bakola ki bajja olunaku lwe basuubira okujja nene ngamba nti nange kankole ki katujja waneeno ne kansala Fred Nakabugo ne muganda wange Kabuye Buwembo Yusufu muganda gwenkyambula naye ne Segirinya ali awatudde n'abakulembeze abalala bali wano abakoze eki abatudde. Tetujja kulinda kulaba kyago wali eri kutuuka waneeno tetwagala kulaba nga ekifo kyaffe kino ennyumba ya Allah ng'esaanawo nga bataddewo loogi nga musangawo bimansulo ekyo ffe tetujja kukikkiriza wabula tugenda kulwanga era nga mu kaseera kaneeno mu kusonda ensimbi ze tuliko nze omu ataalinze kuweza nnyingi era nga ŋŋambye kandeete obukadde 3 obwa kashi miliyoni ezo 3 size ezisembye eyo ekyali ntandikwa ezikyabulayo zenki ngenda kujja wano nga ndi kawufu wa kunga message ngenda kuziweereza Kampala yonna naye nga nsookera ddala ne constituency eno kino tekiri ku basiraamu bokka kiri kulinyirira eddembe lya ddiini ate nga bannange kyabuswaku saagala mu kisanja kyange kine nfune okuswala okungi ti omuzikiti gwa Diniya bakoze eki kibangututte saagala kibeerewo era nga kiri kyagwanga. Twebaza nnyo omulimu Paul gwekoze amakula okubeera nga yeetisse omulimu ogutabadde mwangu nga gutumenye ebbanga lyonna ne bwe mweyamye okubeera nga mujja gwetika mpaka tukuguse tusaba Allah atukwatireko olw'amaanyi n'obuvumu mu kusooka kutwetawulaawo naye ne mumaliriza nga mutwaniriza ne muba nga mutuwadde buli kafo wonna okuba nga twegazaanya